Obwakabaka bwa Buganda bwonna bukuba Kyagulanyi misana na kiro. Obwakabaka ate bwe bukuba Kyagulanyi tomanyi lutalo luli Mengo ne Nuupu. Ku CBS oyogererayo nti owagira Kyagulanyi. Ate lwaki Kyagulanyi si Muganda? Muganda. CBS si yafe ya Bwakabaka si y'Abaganda. Ezo sitoleza Kyagulanyi tozitwala ku CBS. Kiki? Tozitwala ku BBS. Kakati abo nze abagamba. Nze abagamba abo. Ni muwaga kivumbi babu. Yabadde yogera bitakwatagana sijui biki adde asaba omuzindaalo. Oba banagumuwa. Oba nagumuwa. Katikkiro nga mukamba. Pagamba nze mugambye nti nakontana n'Obwakyabazinga obwa Busoga ate mmwe kati nange nzikirizibwa okubagoba then. Era nja kutuuza press conference obukulembeze bonna mbu dismissing. Kubanga nange nagoberwa ku account eyo okiwulidde ey'okutyobola Obwakyabazinga ey'okutyobola Obwakyabazinga bwa Busoga wadde byange byali bifu kakati gwe ate gwe no mu Buganda okolayo ngaani kubanga wanditugulye Busoga niye ate ne waffe Nuupu yaffe woba tolina strategy batubuulire ensonga lwaki Mengo epinga Nuupu anti abaana bavuma. Kakati wekibanga bavuma mpisa ya wano ekyo si kya Buganda okuvuma si kwa buvuma. Kakati ekyo tuba tulina kitunula. Labo abantu abakulu nga bawagira ate okuvuma. Okitegedde agundi bwavuma kakati alowooza Kyagulanyi agenda kola gavumenti yeka tasobola. Tasobola. One man is government. Teriyo. Olaba na Amini ya mulema. Amini era yaleta ba Mariamu. Ni bamuyambako. Kakati notunulire Momenga etambule destroying aba leaders abaina kye bakoze. Kubanga Sauda Madada yayononye Busoga talina mulimu gwankalakalira. Ye just kusoloza sente. Futu soja kusoloza sente ku internet. Naayisaamu egaali eyo najja ejinja n'anafuya manjeeri n'agenda yiganga n'anafuya baamu najje Kamuli n'agala anafuye bigirwa okiwulire Kamuli nga tokwatwako Muganda wange nguli wamanye Kamuli ati ye yali alowooza nti byangu tebamutwalanga Kamuli ye Kamuli abantu abana be Kamuli nga yagisimbula endabirwamu yali azireseeyo era njagala okumulayirira Sauda Madada ageza akomewe Kamuli akole fujjo eri okunafuya Jeno bigirwa Moses ali ajagirekayo ajja komerawo ku bigere kino nkyogeredde mu kamera nkimubuulidde namuwa benefit of doubt yasula ateekateeka candidate nga Kyagulanyi ajja enkeera wala Sauda Madada muwala naye alinga musajja ali awo tomwawula musajja ku muwala. Bano beba Runesta Properties bakafulwa bazokuyamba okufunira ettaka ly'ekirooto kyo. Runesta Properties febesigwa mu kutunda poloti ez'endagaano nga kwotekeeza ebyapa nga tulina poloti okutandikira kakadde kamu nga walungi wagazi ate nga waliwo n'amasannyalaze. Tulina polotis mu bugazi obw'enjawulo ate ku bbeeyi rayisi. Gamba nga poloti eya 25/5 ku kakadde kamu, 5 ku 10 ku miliyoni 4, 10 ku 10 ku miliyoni 8 zokka. Tulina poloti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gamba nga Nakifuma mita 10 okuva ku kolansi ku miliyoni 10 zokka. Busukuma nga tukuwa n'ekyapa ku miliyoni 2 zokka. Kasangati Nalusuga ku miliyoni 3 zokka. Busiika Vumba ku miliyoni 2. Tulina poloti mu Kalagi tulina ekyabakadde. Kayaza Mukono nga kwoteka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ate nga waliwo estate epya esabukuluddwa Ekatete Nakifuma nga buli poloti ya miliyoni 1. Tukamangu weefunire eyiyo nga tebannazimalawo. Tusangibwa Kasangati Luyinja Zone. Tukyalireko kati oba otukubire ku noti 704 27 41 28 ne ku noti 774 120710 ate nga zirine ku WhatsApp ku Runesta Properties era tukola ne mu kukyusa ebyapa ebya buli kika nga tetwetawanyizibwa na kufuna ttaka lya kirooto kyo. Jangu ku Runesta Properties tukuyamba tuukiriza ekirooto kyo. Runesta Properties, let's guide you home. Yemkama beerawo Omusumba Fred Serugo akwaniriza ku programu Essala y'Ekiro wano ku Radio Uganda Boston. Waliwo ekyagaana, waliwo ekikweraliikiriza. Omusumba Fred Serugo Katonda muwadde amafuta agakutula buli kikoligo olw'Emmande, Olwokuna n'Olwokutaano essaawa 3 ez'ekiro paka ssaawa 4. Tuninga www.radiougandaboston.org. It's ORG. Nawe yagala okumusisinkana musange ku afisi eri Boston, Massachusetts
Site Lusamvana Main Street Suti obwomulyango guli 102 osobola okwogerako naye ku ssema 781 921 776 tukkiriza kwibakanga tosobyeko ne Musumba Fred Serugo wano ku Radio Uganda Boston Monday olwokuna n'olwokutaano essaawa 3 paka ssaawa 4 ekiro Katonda agenda kwegulumiza ye Mukama abeerawo tadduka mu kaseera kabi. Kale nno mukulu Bigulwa njagala obuuza ku batulaba. Abatulaba abalungi nate ndi musanyufu okomawo ku mpewo zaffe nga bulijjo tubeera wano ne tubaako byetwongerezaako okusinziira ku kibadde mu field mweyo wiiki. Yes. Kubanga wano mu Uganda ebyobufuzi biri ku speed nnyo naye ate nga bya kinafu. Mbadde manyi nti no tuli era kkiriza atandikire ku eyo tune. Yes. Ebyobufuzi by'omu Uganda bya kinafu nnyo, bya kiwewusa nnyo, bya kyana kito nnyo, era tetumanyi bye tukola. Ebyobufuzi bya Uganda compared to other countries ku East African standard kwennyini mu mawanga gali mu East Africa. Kati kankubuulire Kenya kati olutalo oluliyo lwa political investment ya myaka 10 okuva olwaleero. Kiki? Abakulembeze be baagala babeere mu myaka 10 be bali mu kulwana kati. Be baagala babeere ku bukulembeze emyaka 10 ejja mu maaso. Be bali mu lutalo kati. Babatandise ddo bateka mu struggle. Kati William Ruto bali aba Mountain Kenya bamubala nti ebisanja bibiri ajja bbirya mu buli ngeri yonna. Kakati omumyuka we ava mu Mountain Kenya. That is Nairobi, that is abanankanyi abava mu Central aba kuleka abakalagini laba tribe Abachukuyu kubanga basinga obungi balinga abaganda bawano. Kakati babala omumyuka w'omukulembeze nga tabasobozese mu myaka 10 okukwata ekintu. Okitegedde? Kakati ne bayita eri bwe bati ne bakolagana ne Ruto ne bamuwa omusambi omupya apromotinga oyo. Omusambi. Gwe baba bakola naye gwe abafuula running mate mu kalulu akanaddako. Mu kisanja ekyokubiri ono bamusuule. Kakati ono naye olw'okuba akyali mu office naga nedda ssebo sigenda bwe nange wendi n'ayungula tiimu ye kabiriiti. Era bali mu kunnyonnyola raale zivuga okulonda kulinga kwankya bannakenya babannyonnyola mama. Kati Abachukuyu baategeera obuyinza kyeki. Abachukuyu baategeera nti buli lwobeera ne gavumenti obeera na buli kintu kyonna. Kituufu. Kintu kiri kimu kyotabeera nakyo Katonda yakirina yekka. Obulamu kyekyokka. Ebisigadde byonna oba obinafuyanga bw'oba oyagala. Kati ky'Abaganda kyabalemu okutegeera abaawano, Abasoga kyabalemu okutegeera nti obuyinza, state power is everything. Mu human life is everything. Abantu kyebava balwanira. Kati eyo ye debate egenda mu maaso e Kenya. Kakati bw'okomawo wano e Uganda kyekiriwo kikyolaba ekyekisajja kikulu. Atuwandiisa kati bantu baffe kwegatta ku kibiina. Muwandiisizawa tuli kukunga eno tutuyisaamu gaali. Nze gye mpangalira nga sibiraba. Kunga okuwandiisa ng'abantu babawandiisa. Kati wano ekiri wano kwekuba byabufuzi bya kyana kito kuvuma ku internet. Okumanya nazudde nti ebyobufuzi bya Uganda bya kyana kito ate nga abakulembeze be basinga okubeera ate n'endowooza ekyana ekito kubanga omukulembeze ya settinga pace. Nakoze post ku Facebook nendeeta ebifaananyi ba security chiefs badde bagenze mu lukiiko lwa command owamwayo Museveni ye chairman ne mbagamba bona nga baweddeyo ebitoji ebimyufu nga byonna biri awo. Naye ngamba ba Facebook nti basebo ne bannyabo bano abaami be mulaba be bayita ba chiefs abakwata amagye okuviira ddala ku komanda w'amagye Mwai Muhoozi, bano ba komanda Land Forces, ono CMI, chief personnel,
bano bani iso directorates ezenjawulo mu magye commander air force commander bichi bonna bebo ba chiefs kati abo be batula ne president ku level ya Uganda go tutwalanga na kyemalira tenga na kyemalira ne bamwashiwaringa nti muzeyi kiri mulala tewali buzibu bwonna tuli mu control obuyinza tubulina tewaba wakukanga n'omu fe tuli mu kintu era muzeyi twagala okukakasa nti ebintu bitambula so vuga ekintu kakati bebo ababuliramu classified budget yes mu financial yeno yabutabalika mwenda bwe bagenda okweggala abo kubanga be bategerera omusirikale ono asemayo wansi alinya loole be bamutegerera talina kyayinza kukolanga tebasazeewo abo oyo alinya loole n'agenda wali mu Lubigi n'alinda president ayite wasiba abantu ate eyo naye SFC okibulidde naye waliwo gwe baleeta ku street akukuba ekibooko gwe oyo yasembayo wansi bano abava Kasajjagirwa abo bwe bati abo abava mu Marini abava Makenke Gaddafi abo bwe batyo nga bonna balwana okujja mu kibuga webale nnyo abo benyi be bateekawo omugomo kati tebalina mitwe gyabo omusirikale taba na mutwe gwe omusirikale omutwe gwe guba n'amusingako yamutegeerera ne bw'obanga olaba kyakugamba kikyamu naye ng'alagidde amutegeerera ne bwamugamba nti gwa mu swimming pool eyo ng'erimu goonya ng'onaagiraba era agigwamu bw'ogaana opinze order bannange kakati ne ngamba ba Facebook nti tulina okufinding out strategy esobola okumenyaamenya tiimu eno tulyoke lutuuke ku musajja mukulu kubanga eno tiimu yemuwa amaanyi yetaddewo akatimba wakati awo era nze ne mbagamba nti nze baalayi bange badomboya era ndi mu kunoonya domboya tuwayeemu era nina wentuuse mikono gyange Ibrahimu Twawule erivuka eryebukira Faso erito lirina eswaga lyamaanyi ku intaneti okwo nze be ndi mu kunoonya bampe ku magezi bakikola batya n'obuyambi obw'enjawulo kubanga oyo muvuka wa myaka 32 ng'ekintu yakikutte muto bamufungira ye commander in chief nembaga naye strategy yaffe ye Uganda ey'okuvuma ey'okutuyoboola n'okunafuya abalwanyi abalala ne tutuusa ku buwanguzi ntesobola nga mbuuza nga citizen concern mu kifo ekyokunyanukula in a reasoning way era banyanukudde na bivumo kakati nensekerera such support because they're useless eba talina kyegattako tebalina kye bamanyi abalala bavuma strategically nga bamanyi ekintu kyabwe bavumira mu kudefendinga ekintu kyabwe amanya golaba gava mu west kubanga mu western Uganda kiri very clear nti ebirala byonna mubikanyako naye kya Museveni okuva mu buyinza temukikanyako naye waliwo abagambye nti bonna abanyankole tebali bulungi wadde era tekisoboka beba abafuna mu kintu era tekisoboka kubanga bonna bali bulungi batya ati naye wano mu Kampala wano for example ku level ye Kampala emirimu egya wansi nagyo gikolebwa Abanyankole n'Abakiga okwoza emmoroka biki bakanaabekanaaba abo beba bikola naye ku mulimu gwogwo gwa bulijjo nga n'engalo zimukoze eki ziweddewo takkanya naawe ng'oleesa emboozi Museveni aveeko obo abaalaba nga omugoba mu Kampala security ye ey'omulimu evaawo kakati tayinza kuwuliriza ku level yo koze emmoroka n'okusindika ekigaali kubeera be babirimu takkiriza kakati bo bali politically conscious ku kintu kyabwe kati bwe tujja mu central region eyali badde ku level y'Abakyukuyu bali benkugambye abali mu debate y'emyaka 10 mu maaso
wadde ng'olwaleero deputy president waabwe mukyukuyu naye bamulaba nga atasobola kuwangula mu myaka 10 ejijja bamukola replacement. Lwaki yasobola okuwangula wadde naye bwe balaba bapima abataka batuula ne bakola analysis ne batunuulira kampu eri ereeta ki ani agenzeemu mu kampu eri okitegeera tunaasobola okupambana nabo nga tuleese ono nti tetusobole tumukuba akatebe. Waliwo ababalira abakyukuyu naye wano byebibalo weebiri wano ebyebibalo weebiri era tewaliiwo kitundu kitukoze bubi nnyo mu byabufuzi bya Uganda ng'ekitundu kya Buganda kino. Kireeta bano byabufuzi ab'ekitembeete ab'ekibogwe abatamanyi national politics abatamanyi ku analyzinga conclaves eziri mu bitundu ebyenjawulo. Ekigambo conclave okimanyi? Okonkalinga. Nedda si kukonkalinga. Conclave kitegeeza obubondo obwenjawulo obusalawo. Kati nga bwolaba abalonda paapa that is a conclave. Babishop nga bakuŋŋaanye omuko omweru ne gukola ki? Ne gufuluma. That is a conclave basalawo ku ekyo. Kakati bu conclave obwo Eruwero gye buli, e Masaka gye buli, e Busoga gye buli. Obusalawo. Obuwa direction. Kakati bw'ojja gwe n'oyagala okumenya ng'olina amaanyi n'oyagala ovuluge omenye buli kintu kiggwewo kikutwalira obudde okola ki? Okukisaanyaawo. Okwachivinga kyoyagala okwachivinga. Kujjako ngo notisizo ziri ku short term strategy na achievements. Naye kye bayita state power kyetaaga ku breathing in. State power game. Yes. You breathe in. Ekikusomozebwa ne kujja n'omira omukka ne kuyitawo n'otereeza. Yes. Nga tokoze damage yaki? Ya bufuzi bino. Y'amaanyi. Kakati bwe tuli wano ku Lwokutaano abantu bagenda Masaka. Ewampuuga. Mu Thanksgiving ceremony. Okiwulidde. Kakati kiba kitegeeza nti eyo weekend yonna debate egenda kubeera ku mukolo ogwo. Yes. Tuyingire wiiki eri debate eri ku mukolo ogwo. 2 weeks. Impact yagwo kitegeeza ki? NUP eyolekedde ki? Okiwulidde? Ye debate egenda okubeerawo. Kakati singa mpuugoloza bayita bamukyusiza ku bwa loopu ebyo byali baddewo? Tebyandibaddewo. Singa loopu mpuuga honorable bayita bamutaddeeko embeera y'emiliyoni 5 ebyo byali baddewo? Era tebyandibaddewo. Kakati twali badde tukyali mu stability y'ekibiina ekiri awamu ekitanaba kujjamu kuraaka. Yes. Ekitanaba kujjamu kulwanagana. Okiwulidde? Regardless ebitambula munda ebitonotono twali badde tukyali kuki naye kakati Masaka eyogera birala Busoga eyogera birala Headquarter eyogera birala mu kibiina eki kimu. Kakati politics wakyana kito ekyo osaanye okole ki? Osaanye okitegeere. Era abatulaba nze njagala okubategeeza nze ebintu mbirabira mu galubindi ndala kati. Tokyabirabira mu galubindi kumpi. Omuntu yenna atazoominga n'alengerako ewala. Omuntu yenna atasika muka n'asooka akkiriza ekyo bekiyitawo newankubadde kimunyiga. Kyogamba kale let me give you an example. Ekamuli municipality bantaddeko amaanyi nga ndinga nze incumbent aliyo baagala okugula tiimu era meeting yatuula e Makerere Kavule juzi nga bagulawo school of leadership sijui byakoze bitya Kamwocha. Yes. Kati delegation yave Busoga batula ne president ne secretary general ne bakola master plan how to destroy General Bigirwa. Kiki? Nga gogo batuulidde okuteeseza how to destroy General Bigirwa mu Kamuli. Nti one proposed candidate waabwe kisooka munafu nnyo namulaba.
namugamba sebo kyali munafu tosobola kumakinga nakasajja kali mukalulu akawedde yafuna obululu 10 yafuna 10 nga nze ndi mu 5 plus okiwulidde ekyokubiri ne bamugamba tulina okulaba ku ground naye jjukira wa NRM sente ze azijja mu gavumenti gavumenti esobola kusponsoringa ng'oli ku manvuuli tesobola kuwa ate ojja ogijjeko okiwulidde kakati n'olw'ensonga eyo kati abala naye nagaana kati inkamu yange egenda kubeera etya bwe ŋŋamba nti nzigira inkamu ya NRM ejja kubeera kubanga yali wa NRM ne mukamyufu yalimu yesebo okiwulidde kakati ne babeeraawo kati namugamba one olinamu ku busente obuliwo kati sooka ofune miliyoni emwemu tugende tugule bali abaana abatambula n'ebigirwa benalaba mu ofiisi walaba mu ofiisi ate waliwo abataaliwo sooke tugula abo tubakompromisinge miliyoni kati bo ne bakola ki kyonga ekitebe ne kimuwaako emiliyoni nga 3 asooka ayongereza okwo 3 nga zaali ntono abaana nga nalaba bangi mulimu ebikonge kuba nalina ba chiefs chief intelligence waali nze byekamuli birala ngoloze lwaki nkyayimiridde bimanyi byekamulaba abaana bonna Commander Land Forces waali chief personnel waali kakati ne baba identifying emitwe nga 6 egitambulirwako ensonga nagamba tusooke tubayinga awo tubano tubawe sente era nakkirira ku ground abatandikeko compromisinga biki bigirwa abalimba bamuwa sente nyingi kakati ate tazibawa yalinga afuna sente nyingi ku kitebe kyokka nali nfuna emitwalo 5 nali mpeza akakadde nengenda ne bangoba nga bakakutusa ku kakadde naye wakafunako abantu bali mu bukadde bwa sente nga bw'obuwulira obwemakerere kakati n'agenda atandika okusagula abayinga abaana baffe bamututeeka guddeyo abaana bennyini nga toleeta sitole ono jeno ffe tumanyi gye tuvudde naye tumutegeera jjukira omukulu gwe baagala okuleeta yakoma okubeera ekamuli nga 14 January 2021 olunaku lwe twalonda lweyakoma okubeera ekamuli yabala polling session 2 nga afuna obulu 18 ku 2 n'agamba mukazi we teeka ebbaga muki mu buutu tuve wano tewali mulimu okuva ku olwo okutuuka olwaleero yali akomawo na Kyagulanyi juzi we yali ajja ekamuli kumulangirira just imagine ekintu ekyo kyannema okutegeera naye nga gwe ate omusajja nkusanga mu field ekamuli nze ndi foot soldier ngulina abasajja nkuba mulambo ku mulambo mpromotinga NUP nange mpromotinga candidature yange mpromotinga president wange ebyo ekitebe kyekyabitunulamu kikyagala kumanya kyokka ati mwana atu ng'okyali royo eri Kyagulanyi ate kakati Kyagulanyi royalty eba ku kintu kimu mukulembeze yenna omuntu yenna waaba takugyeko ku ntebe mwotudde ebisigadde biri relevant oba wamalala oba waki ne mu mupiira mulimu abasambi nga wamalala ku piiki kituufu okitegedde naye ko kyayagala goolo yekyo kiba kyayagala oba gwolina amalala gafaanagaki oba ogusiba otya osaziza layini okitegeera ogugize nga kana akasajja kafe aka Liverpool kana akakolombiya kanankanyi kayina engeri gye kagusiba ne kagira okugulu kakuteeka nini kakuteeka wansi amalala ne gasukka ne kamaliriza nga either kagugabye ne bateeba oba kateebye kati ko kyayagala results kati head w'ekibiina wenna bamemba bo baleeta results kubanga ffe n'emitwe gya njawulo tetwakulira wamu okitegedde emitwe gya njawulo kakati naye kasa tuba nga tukuderivalingira kyekyo kati nze bukyanga bankyusa omusajja Kyagulanyi gwasinga okwesiga muwanguzi Andrew nakasinkana naye ku Magombe emirundi 2 mukuziika koze mwe bamwe muyita Magombe mukuziika emirundi egi 2 naye nga talina kakofiira
talina kintu kyonna kiraga nti wa NUP okujjako ng'omuwadde omuzindaalo n'ayogera nejjukira sisitimu ye NRM mu byalo abantu be NRM abakungu baayo bagira mu bisaati byabwe ebiriko NRM ebya yero era kyekyantangisa sisitimu eyo ey'okutambula n'ambuleera omusana gwako bate gwakobe enkuba oba tetonye ambuleera kubeera waggulu lwaki ku marketinga kintu kakati tebidanga mukulabika mu field kakati omusajja naye bamutwala nga kaguddeyo bamutwala kati bwe yazzeeyo ng'abagamba nti nzize ne kaashi wano anti yazze ne proteri abagamba nti Bigirwa abalimba Bigirwa talina gy'abatwala azifu bo babatwala mu America kakibulidde takyali wa nuupu waki yakoze ekibiina kye mumuveeko mujje tukole nono omusajja sijui tubatwala Wakyagulanyi proteri module eyo naye nga bali bagamba baali bakyaddeko ne ku kitebe ne babatwala nga kaguddeyo abajja okukyala abo bamatiza babatwala konga bamutute kaguddeyo ne bamugamba gwe wakayingira mu nsonga zino tolina kyotugamba gwe olina kyomanyi ku nuupu ffe bakulembeze ba nuupu wano okiwulidde twesitulano ne tugenda ne ku kitebe tugende tukole ki tubeeko ensonga zetukola ki zetumaliriza n'abakulu ne batwala nga kaguddeyo kakati gwe otugamba ki togendanga nayo oba wakugendayo wakagendayo mulundi gumu tambula va wano nebatwala nga kaguddeyo lwaki sente tebazifunye bandizisoose ne basika sente ezo anti buli lwosika sente zirina omuzimu kiringa omukyala bwanagamba nti sajja kyokandye sente zaakyo nekireeta bando ey'emiliyoni n'ogitwala nogamba mukuula bukuuzi nekireeta bando ey'ettaano n'ogitwala nti nkyamukuula si bwetuuka ekiseera n'omenyeka omenyeka nomenyeka omutima nogana yonna ekisajja kimbeereddemu ekisajja wadde kibibibi naye nagula TV nagula firiji ne bizinesi njikoze eki kati abalungi babampaaki nga tosabumitinga ng'osabumitinga kakati tokkirizanga muntu kwakisesinga sente ziri ivo omusajja wo okiwulidde mu kampu kati era eri mu byalo waliyo ne strategy wabawo abantu opponent bakusindikira nga beba okufuna esente nga si babo nga bagenda kuzikujjako nga bagenda zikujjako strategically naye eba group ndala ngevudde nga mu NRM eba group ndala nga wagitaddewo gwe nga gwe n'ogisindikira opponent naye efune ku sente nezikusikamu nga tezigenda kukola makulu bagenda kuzirya buli naye teyinza kubeera ebimu ku bikondo bye bimanyiddwa nkutegeera bulungi so that is it kati olaba programu y'ekibiina ky'ebyobufuzi nga yakusanyawo Bigirwa Moses naye gwe Fulaga Beala baali bakuyiseeko ku kitebe ne bagamba nti kaadi twagala ogikomyewo kubanga buli Fulaga Beala odzaayo ne bagikuwa oba ne bagikujjako baali bakuyiseeko ku kitebe okujjako kaadi eyo oba okubulira ensonga lwaki tebagenda kukuddiza kaadi yo nani tebalina legal basis ku ekyo ekisooka sidinawusingako kibiina kyange ndi wanuupu nzigula eri nakola bukozi pressure group nange ntambuza ebyobufuzi ebigasa abantu ba Eastern kubanga wali baali bakujje mu kibalo bano bangamba mbu bantadde ku katebe omwezi ogwa November, December, January, February, March, April noganti nga toli akitivu June guno gwe tulimu sije myezi 8 kakati nze ntule katebe myezi 8 nga ninda ta abantu benale mba planning mbu ninda Kaluya planning ebyobufuzi nze general mulamba tekisoboka busobozi ekyo ani ng'oteeka ku katebe nkoze eki Bigirwa mbuno bakukwata ng'ogenda okujja sente ewa Anita Mongo anti kakati ekyokubiri mbugwe weetaba mu kwagala okulemesa embaga ya Kyabazinga mbugwe tokiraba Bigirwa ekyakugobya okimanyi embaga teyaliwo nze sisinkanangako Kyabazinga ne mulya mwenna ekitulo
si yena nyini mukolo nga size na mukabotongo oli yennyini kubanga mwogeddeko nnyo nanyini mukolo tamanyi akumanyi siri subject we nnyo obadde okimanyi nti nze mukumi w'olubiri lw'ebudumbula luli lwoyitako ng'ogendekamu gwe mukumi nze akuuma waawo nze mukumi w'olubiri olw'omukulu katonda wange kati bano bakubira eno kerere Kampala tebamanyi na biri ku ground gwe mumba w'omukulu wa budumbula nkugambye era kati naweredde obuvunaanyizibwa obulala ngenda kulongoosanga olubiri olwo buli mwezi mu nkola ya bulungi bwansi okusaawa okulongoosa koolaso n'omupya gwe baateekawo n'amagye gaffe foot soldier mu mbeera ey'okusavisinga obwakyabazinga bwaffe mukama nga mulungi okitegeera kakati bano abaleekaanira e Kampala tebamanyi mwe tebababuulira nsonga ntuufu zagobya bigirwa oluusi abalala balina ku byeyeeyo bakadaama tebamanyi nakumanya tebamanyi kiri mu Uganda gweoyinza ogamba nti okontani n'obwakyabazinga ate enkeera walungu oli mu bifaananyi nekyabazinga ani akukkiriza okitegedde balowooza kyabazinga talina intelligence emala kumanya kintu kiri fabricated n'ekintu ekiririyo alina intelligence emala kakati bano abaleekaanira e Kampala gwe baleke baleekaane feri tuli mu kuzimba kamuli ogitwala si kamuli yokka tuli mu kuzimba Eastern Uganda omuzannyo gwaweddewo kakati bw'ogamba nga nkyali ku nsonga eyo kati wenjogera ano obwakabaka bwa Buganda obwakabaka bwa Buganda bwonna bukuba Kyagulanyi misana na kiro obwakabaka ate bwe bukuba Kyagulanyi tomanyi lutalo luli Mengo ne Nuupu ku CBS oyogererayo nti owagira Kyagulanyi ate lwaki Kyagulanyi si Muganda CBS si yaffe ya Bwakabaka si y'Abaganda ezo sitole za Kyagulanyi tozitwala ku CBS kiki tozitwala ku BBS kakati abo nze yabagamba nze yabagamba abo nimuwanga Kivumbi bamugobyeyo yabadde ayogera ebitakwatagana sijui biki addeyo asaba omuzindaalo oba banaagumuwa oba banaagumuwa Katikkiro nga mukambwe twegamba nze mugambye nti nakontana n'obwakyabazinga obwa Busoga ate mmwe kati nange nzikirizibwa okubagoba then kubanga bakontanye n'obwennono kubanga obwennono tebukoonebwako naddala obwakabaka bwa Buganda obwakyabazinga bwa Buganda ffe wetukkiririza ate era ye kabaka waffe atalina ntalo buli muntu gwawuliriramu emirembe ate ne bakabaka bonna oba abakulembeze ab'ennono bonna okimanyi nti Ssaabasajja Kabaka gwe basibiddeko bamuwa respect ey'amaanyi kati gwe oba tolina strategy ekolagana naye gwe mufu era nja kutuuza press conference obukulembeze bonna mbu dismissing kubanga nange nagoberwa ku akawunti eyo okiwulidde ey'okutyobola obwakyabazinga bwa Busoga wadde ng'ebyange byali bifu kakati gwe ate gwe no mu Buganda okolayo ngaani kubanga wanditugulye Busoga niye ate ne waffe Nuupu yaffe ng'oba tolina strategy batubuulire ensonga lwaki Mengo epinga Nuupu anti abaana bavuma kakati wekibanga bavuma mpisa ya wano mu Buganda okuvuma si kwa buvuma kakati ekyo tuba tulina kitunula olaba abantu abakulu nga bawagira ate okuvuma okitegedde agundi bwavuma kakati nze mba mbakubya equalizer ne mbakuba ne winning goal ne mbakuba neva ku nte omanyi omupiira egubeera emu 0 ne nkukuba equalizer ne nkukuba n'eyokubiri okibulidde oba kyatagala bwoti nenkuba ey'okusatu oba okivuddeko bagiyita va ku nte okitegedde kakati kyekyo ebyobufuzi byaffe kati bisaanye bikule omuzannyo gukole ki omuzannyo guveewo era sebo nga maliriza kamalize n'ensonga eki nga tonaakumaliriza singa Kyagulanyi akuyita mu kiseera kino n'akuddiza obuyinza bwo okyasobola okuddamu okukwatagana naye bulungi ekisooka saagala kwogera ku assumption okuteebereza kubanga nja kuba neekuutira kadingidi kyesaagala Kyagulanyi is very comfortable waali
100% comfortable. Omuntu atali comfortable, omuntu atanafuna byanoonya takkiriza abantu kumuvaako. Yes. Okitegedde? Mu mbeera yonna takkiriza abantu kumuvaako. Omuntu yenna gw'olaba nga tayagala kumanya aba ye yatuuka gye yali akola ki era aba atereza kintu kye kibeere nga tekikwatibwako atambulizeewaawo naye nga talina gy'alaga ate kati kiba kiggukawa. Nkulaze ekifaananyi ky'abakiifu waliwo strategy gwe Nuupu wali ogiwuliddeko ng'eyogera ku bakiifu abo ne rolo yaabwe mu politics goza si bannabyabufuzi abawedde emirimu be bakutte power obuyinza be babulina tebakulimba ku lwa jjajja be babulina kubanga jjajja yitakyalina maanyi bamuwa ripooti tuyimiridde bwe tuti kati mu bajeti yabateereddemu obutabalika 9 trillion bwe balina okweriira bwe bagenda okubwebwenaawo okiwulidde kakati gwoba waaki strategically oyina omuntu yenna ayagala okubreakinga that team woba oyagala kuba breakingisa diplomatic means oyina kubawa big promises ezisinga ezooli. Yes. Okitegedde? Ekyokubiri oyina okusala amagezi era agabatuukako noyogerako nabo agabatuukako. Okitegedde? Kubanga gali amagye ga ggwanga si ga muntu sekinnoomu. nalabye bafuutu sojja nga mulimu ne musajja omukulu omuzeeyi byakinyuma nti ali awo agamba tuli eno tuwummuddeko andi kakati obwa futu sojja obwa Nuupu ngaliko neccepe wano bulimu essente zitya nti president yafuluma alina gy'alaga ffe tumuwerekeddeko buli omu awanika simu ye ku live niba olaba nga live nyingi nnyo ku kadroni kani kamawulire aka principal ezo live zonna tebasaka mukulu ono batapinga diaspora ebaweereza sente era buli omu akugamba kakati tutuuse wano amafuta gatukendeddeko basebo ne banyabo naye nga mubeereeko mwena tubeebaza enamba yiyo kweri nange ntera obbawo amafuta era nina omwana wange Sirive Kaluulu webale nnyo atera okunkubira ne muwa ku mafuta neze muwanga mukwano gwange kati abo balinga 10 mmwe mumulinga 10 kati ekivulumo odule tekiyinza koma kubanga kirimu okuyingiza kali mulimu omuwala bamuyita Sauda Madada oyo oba Kyagulanyi ayagala oba teyagala ajja mu bendume y'ekigu atulwaje andi kakati ye kyakola ekisooka yakola nga yasookayo Kyagulanyi wanaagenda olwaleero yajja yesterday nga informa nga advanced n'agaba ebinankanyi awo n'agaba kalenda bifaananyi biki bikinateekawo embeera naye nga ayagala bifaananyi ebyasindikire London ne mu America kakati ndi ku ground njikutte maze okuteekateeka buli kintu kiryoke nina abaana bangi ngemubalaba muteekeko amaanyi abantu noyiwako obumeseji bwe buyiikako we10 owa2 owa3 gundi sinakulaba ina abantu baba olulango abalina okuweereza 5 kati akuba ebifaananyi 2-3 awo ka activity kamu nasolooza obukadde 3 Katonda wange ate haliya yali givuza atya avuga haliya Kawundo yazimba ennyumba kali natuuka ne mu kitundu natandika okuvulugavuruga abakulembeze baamu nagafe temutubuli abapolitician tetuli kubya abapolitician tuli ku Kyagulanyi yekka wano era mweye embeera ffe twagala kumanya omubaka wa wano temuli mbwe yennyini Gasiya etalina na makulu uyu ngate wakika akakasa bali abebweru one nti omubaka w'ekitundu ye mwagenze talina makulu yeye wakabi ekyokubiri akolera Kyagulanyi ng'omuki ng'omuntu kati n'otunuulira emome n'ogamba ono yasoma mu ssomero ki alowooza Kyagulanyi agenda kukola gavumenti yeka tasobola one man is government teriyo olaba na Amini yamulema Amini era yaleeta bamaliyamu ni bamuyambako kakati n'otunuulira emome nga etambula edisitoyinga ba leaders abalina kye bakoze kubanga
Sauda Madada yayonoonye buso talina mulimu gwankalakalira ye just kusoloza sente futusoja kusoloza sente ku internet n'ayisaamu egaali eyo najja ejjinja n'anafuya manjeeri n'agenda yiganga n'anafuya baamu najja ekamuli n'agala anafuya ebigirwa okiwulire ekamuli nga tokwatwako muganda wange ng'oli w'amaanyi anti ye yali alowooza nti byangu tebamutwala nga kagudde yekamuli abaana b'ekamuli nga yagisimbula endabirwamu yali azireseeyo era njagala okumulayirira Sauda Madada ageze akomewo ekamuli akole effujjo eryokunafuya Jeno Bigirwa Moses ali ajagirekayo ajja kukomerawo ku bigere kino nkyogeredde mu kamera nkimubuulidde namuwa benefit of doubt yasula ateekateeka candidate nga Kyagulanyi ajja enkeera wala Sauda Madada muwala naye alinga musajja ali awo tomwawula musajja ku muwala kyakula sajja ye ne tiimu endala eya president basula bateekateeka candidate waabwe gwe bagenda okuleeta ku Bigirwa era saawa 2 ku makya baali bamaze omutuusa ku ofiisi yaffe waliwo watuukako nga tebamulesi ku ofiisi eyiyo yosasulira bulungi nnyo nga bamutuusizaawo awo bamuteeseteese bagenda mwanjulira president as a replacement ku Genoki ng'olwo abaana bo bali luddawa kakati mu bintu by'okulwana waliwo lwogamba biriko timing olwana ddi si buli wantu ndi osimulirawo omukono nze gwange gusumulukuka mangu oyo moze yamanyi nze nsumulula busumuluzi ekikulu kiri kasita wanga ondeseko ekimberembere ekikulu kiri emikolo tegyaliwo oli musajja nenze nsumulula omukono baaba nze ogwange tegulwa no kakati era n'abaana bange bakimanyi abantambulirako nti bosi kasita asumulula ffe tetulinda kakati be bantu baffe kati Kyagulanyi ayina ba political scavengers abagenda omukuba ennume y'ekigo naye nga lowooza bamukolera olw'okubanga bwe batuuka ku kitebe bapayinga respect ey'amaanyi kati yaafa ekyo ogonze mu maaso ge naye ku ground okola ki olina kyogattako naye nze era nafuna emirembe kati kuba emirimu ngitambuliza mu kisinde emirembe njiina siina pressure naye lulinga buli dakiika babalanze n'owulira ng'ebintu bikulumya omutwe kati ebyo nabivaako otambuza mirimu gyo ebyo nabivaako era sikyabiwuliza nsonga ki gyobadde ogamba gyoyagala okumaliza naye njagala okumaliza n'ensonga egenda mu maaso ey'obuli bw'enguzi bannaye nalabye ababaka 30 babayise mulimu n'abaffe nalabyemu Ssenyonyi nalabyemu Muwanga Kivumbi nalabyemu Ssewungu Theodore Ssekikuba ayagala censorship naye namulabye n'abalala bangi kakati nali wano nenkugamba ensonga eri emu nenkugamba nti nagamba Kyagulanyi Ssentamu Robert nti teweeyingiza mu bizinesi ya palamenti abantu ne mundaba bubi palamenti togenda gisobola gikontrolinga oba okugiwa direction. It is a devil house eyavunda edda tusigale nga tuli focused ku politics waffe wawabweru wa palamenti tugende tukakasa abantu naye bwonna oteeka olutalo mu palamenti lugenda kutudivertinga lutujje ku mulamwa kakati kambuuze lisiti y'ababaka 29 efulumye nga tetunatuuka ku bali abaliyo olwedde mu mabuuzi babeetaaga olwaleero oyina Mwani oyinamu Ssenyonyi bamuvunana byakosase oyinamu Segona oyinamu Muwanga Kivumbi Ssewungu oyinamu Ssewungu okiwulidde singa babayita ekibuli successful ne babanywa ensonga najigamba ki kakati kati Bigirwa Moses gwogamba mbu yali agenze wa Anita Monge kufuna ssente n'omugoba ku lwekyo ne bano ogenda bagoba kuba kate bano gavumenti yebe bakutte bagenda babuuza no ssente weziri ate nga balina n'evidence ogenda tugamba ki opening up fight ye million y'ebita kwali n'empunga kwali ogenda tugamba ki debate ye billion y'ebitaano gye watandika
ng'abakulu bonna ababo kurimu yo bagitutte ne leader of opposition baba bagitutte kakati ife abali affected mu decision making tuba tukudemandinga or taking action kubano kubanga we basikira nankanyi Joel Senyonyi ne bamugamba nti ali ku kitebe ku side quarter abata kyali legitimate okubeera lo tugabuga mukulu nedda se konvoyi yafe giteke wali gwogende genda wewozeko kwanza yeno malirize ebibyo ekibira tekibirimu kubanga nange bye bankola okuvunza kakati double standard wetabaawo tumulinzi. Time is the best judge. Ekyokubiri wana kwezi ndi musanyufu kubiriwo lwaki ndi musanyufu nti ebyafaayo bimaze okukola ki okuneejereza ababaka babakutte nga bo bagamba mu budget basonseka mwezi abo esebo ate ne baziyisa ne bajja ne bakola ki ne bazifuna mu 2021 ekiwandiiko ekinsibya ekyanita Among ngenda kikwongera okiwa abantu ku mikutu wano bakitegeere ekiwandiiko ekinsibya point ey'omukaaga egamba etya nti Honorable Right Honorable Anita Among summoned officials from Ministry of Finance and ordered them to add 30 billion in the annual budget. Point ya mukaaga era mbadde nkimanyi nti Anita Among ayongeramu obuwumbyaka buli budget ebadde yito okuvalo yajja nze nakiraba 2021 nenkiteeka mu buwandiike era nenkiwa competent IGG office ekola ku kunoonyereza 2021 mwe Museveni byali mukolo olwaleero ali ku security yange gwe nga mwabizigadda kubanga Anita Among mwabeeranga naye ku street ate nze mumanyi mwapambananga naye mwayirira naye sebo bwana kwezi waliwo yanzikiriza mu kiseera ekyo akiri kababe ba leaders be mulabamu nguli musajja wa akiri waliwo yanzikiriza mu kiseera ekyo nga bakulabanga kazanyiriza tebandeka nenwanagana nanite paka CMI kukuba kuwulira bubi paka kukuba kuwulira bubi mu kooti nenwanagana nembeera paka olwaleero paka kooti yagoba omusango ate ne gusigala nga gukyali musango ku desike yaabwe eya nuupu naye nze ndi musanyufu nti ebintu binalengera binakolako mu 2021 mu November nakati byebikyatambula tiwaliwo alina kipya kabe Museveni kabe Kyagulanyi kabaani bali ku security yange bonna mwakiziga mutani yakubbirako okubulira nti Anita Among asonseka mu billion anti politics bakola research kubanga nze nakimanya naye ate nze nkitegedde mwaka guno gwoli wa 2024 wenkitegedde nti asonseka mu obuwumbi 3 webale nnyo gwe wa 2021 wakitegeera siyinza kuliviringa sosi yange tosobola kukola revolutionary politics nga tolina intelligence tokisoboka olaba naffe abamawulire tugirina nze nkeera kufuna masimu okuva mu banene abali mu gavumenti abali mu opposition kwezi kino kiriwo ekiti abantu bayinza okulowooza nti nzijja wano nga ndi mutwe mukalu naye mba nafunye kati nze ndi musanyufu abantu bonna mbawangudde Museveni muwangudde Kyagulanyi muwangudde abantu bonna mbawangudde Anita muwangudde abantu bonna nze mbali ku topu mukumanya ebintu because kiri mu buwandiike kyenjogerako kiri mu buwandiike era office ya IGG ebbaluwa yagifuna ekirina mu 2022 mugende mugisome oyinza ogamba nti siri muwanguzi oli muwanguzi so abantu balina kuneetondera bwetondezi tibigirwa tusonyiwe twakuswaza twakuyumiriyetinga biki mu bantu abalina okuneetondera gavumenti ya Uganda ekirongole kya CMI ekyankuba paka kuwulira bubi ekirongole kya IGG ekitakola kunoonyereza ku information yes parliament ya Uganda ebe ino okuneetondera ekibiina kya NUP kiba kirina okuneetondera okiwulidde ababaka ba parliament be NUP baba ino okuneetondera okujjako Honorable Mulima Mayuni yekka yakutegeera yekka
so NUP balina okunetondera, Kyagulanyi balina okunetondera, ababaka balina okunetondera, Nkugayi Museveni alina okunetondera kubanga bali ku script yange kubatambuliza ebyobufuzi byabwe kubwerere. Tebamanyi research namukola ntya, tebamanyi na gathering ntya document eyo okugigeneratinga, bali ku script yange. Olwaliro mbadde nzija nsanze Right Honorable Joel Ssenyonyi ngali mu Lubigi wali bamenya amayumba nenyimirirako naye omuntu omu n'agamba nti kakati Ssenyonyi anonye eki wano yandize nga tebannatumenyera mayumba kakati batumenyera amayumba ajja atulimbalimba yatuleetedde ki ajidde mu convoy talina kyaleese azze kwogera tulina ennaku yaffe nagati yandigenze mu bitundu gye batannaba kumenya kubanga bagenda mmenya oba si kyo agenda ayogere n'abannema ne President Museveni baleme kwongera kumenya kati ffe atwagazaaki abayina ennaku nempulira omukazi nga kati abantu batandise okubeera conscious n'okubala steps ez'abakulembeze kubanga ffe baba batumenye tuli wansi tulina na wakusula gwe nojja n'emizindalo gy'amawulire tukolereko amawulire olage nti wanyoleddwa nnyo naye ng'ennyondo yabadde ekaaba tewalabiseeko kubanga ekikulu kuziyiza sikujja kutubuulira sikujja kukola postmortem abatakola ekikulu kuziyiza. Kakati Ssenyonyi ali mu kategori y'aba lawmaker ba influencers okay, ali mu corridors of power ali mu government wakati solution eri ki kutuula nabali mubage enkola eneekola ku ekyo population mugimalawo mutegeeza ki naffe bantu baffe wakiwulidde so si kujjanga ffe batumenye nemujja nemuleeta abamawulire nemukuba olwali awo nemugaa tukikubye era abantu badde wakati kwezi nga tokutte mawulire nemugati anze siri level ezo ezo level ezo okukwata abaana gye bali mu field ebyo sibikwata ebyo naffe bye tubeeramu eri nga nnoonya akalulu webale nnyo bantu ate nze nno ndi wanjawulo abantu bwe bakubwa muziro bakiki ngenda n'akawunga era abantu babuuza zinaki kakati ekyenyala okutegeeza solution teri awo solution eri mu kutuula abamenya basooke banalizinge police ki gye bakoleramu lwaki bakola selective application of law kuba waliwo ebizimbe ebisigalawo nga biyimiridde era ne Starbucks yasigaddewo webale nnyo kuki mu ntobazi yes ekyokubiri ntobazi nti ye namanvuve nga tenaba kumenya kwogerebwako yesinga okubeera mu lutobazi olusinga amaanyi mu Uganda nyenga bazimba mu buzimbi naye buli olukya bazimbamu kyemugamba impact assessment gye mwakola wali yanjawulo ku baana abataka ba bulijjo so byonna politics byonna kigwerawa mu politics ng'osibula abantu baffe njagala obawo ennamba ye yessimu baleme kuntawaanya enamba yange eri 0772 849 8 nsaba munkubireko twongere okuwayo abantu bakutegeera mumpeereze n'amaanyi kituufu mumpeereze amaanyi sobole otambuza olutalo enamba eyo erisivinga mobile money terina tabba eri 0772 849 8 omukolo gw'e Masaka ogulaba otya katusooke tugulinde gubeerewo katusooke tugulinde gubeerewo tujja kola analysis ezisingawo nga tumaze okulaba ebyavuddeyo n'ebyayogeddwa olowooza Katikkiro teyakoze ensobi ogamba nti agenda kusiba abamuvuma n'okubalemesa ebyobufuzi Katikkiro waffe wa Buganda ekisooka talina kukomera naye kyosanye omanye nti Mengo it's a political institution regardless of the cultural part of it, but it's a political institution. Kubanga abazungu tebanaba kujja wano yalinga president Katikkiro nga ye prime minister okiwulidde kakati waliwo ebyobufuzi ebisoomooza ebigenze emenga awo waliwo olutalo lw'amaanyi nnyo abataka obalaba bagenda ewa Mwai Museveni nebajjayo akamwanyi nga Katikkiro tamanyi ebyo biwanvu olw'okuba obudde bunkutte nja kusaba okkirize mbyogereko next week.